tulafuubane okwezza obujja nga twemalira mu kunyweza ennono n'empisa zaffe ezitunywereza awamu. Enteeseganya ezibeera mu paalamenti yaffe zireme kuggweera mu bigo. Kino kitwennyamiza nnyo okulaba nga gye tusuubira obwenkanya n'ebirowoozo ebizimba eggwanga waliyo ntalo. Empisa eno etuuse ne mu nkiiko endala eza gavumenti ez'ebitundu era etweraliikiriza nga twebuuza nti ebiteesa bituyamba oba biyamba w'amaanyi yekka. Enteeseganya ezifaanana bwe zityo ziraga nti waliwo okunyigirizibwa era okwetaaga okugonjoola awatali kusosola wadde okunyigiriza ekitundu omubaka aleese ekiteeso gy'aba asibuka. Omwaka omujja 2025 tweteekerateekera okulonda abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Tubasaba okwenyigira mu nteekateeka zino, kyokka nga temwerabidde nti twagala abakulembeze abalina omwoyo gw'eggwanga era banaatambuza obwakabaka waffe mu Uganda ey'awamu. Tufubirire okukola ennyo okweggya mu bwavu, tetussa mukono mu kusimba emmwanyi n'ebirime ebirala eby'ettunzi. Buli kye mukola mukikozese maanyi na bumalirivu, naye nga temwerabidde nti omuyaga gujja kukka. Mwongere okutusabira mu bukulembeze ne mu bulamu. Tubaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tuluubirira okwezza obujja mu buli kimu. Omwaka omujja gubeere gwa kwebuulirira, twongere okwefumitiriza ku kirungi n'ekibi. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka, Ssaabasajja Kabaka awangaale.